Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Osiba chano haji, osiba chano bulungi munayo lyoti eyo. Ramesa ngali kuta. Okay. Fashina buduba. Kale Rama tubuulireko briefly ki ekyabaddewo mu Parliament olwatuuse. Twayingidde netwekubisa ebifaananyi ne sipiika wa Parliament. Twamaze netugenda netuga emmere netugenda mu Parliament. Kyamaze nga basoma ne bansoma ne baŋŋamba nyimirire ne Helena birungi. Ne bagamba oyimirire. Tebatuyita wansi wa Parliament. Bakusomya amannya ne bagamba nti ne batugamba tumuyimirire batulabe. Naye Ramaze mpulirawo obeera wano ng'owoggana nnyo naye kati ate wano oyogera tuyogere nnyo ssebo tufuna buti. Olwamaze ne batusoma ne bakola batya otyo. Bamaze batusoma ne batugamba tuyigire ntebe eza wansi tukkirira bagamba bajja tuweerera paka senior 6. mwabadde bameka. Bagenda oweerera babiri. Wategedde ensonga lwaki babalonzeeyo mbonna? Bakitegedde nsonga ki? kubanga twawangudde e Morocco. Twagenda e Morocco nze nali namba 3. Tubulireko na mu Parliament otya era Kyekyakutume mu Parliament ssebo. So wansoose mu Parliament. Lwaki? Navuga piki e Morocco nempangula namba 3 Africa. kati bwewavuga Navuga nafuna trophy yange ne batu-invitinga mu Parliament ne bawadinga ebikopo byange ne bampita wansi wa we batuula. Speaker wa Parliament n'aŋŋamba agenda kumpeerera paka senior 6. Okay. Parliament egenda baweerera paka senior 6. engeri essomero nga mponye oludalina luyagala Kirabika simanyi. kati ate gavumenti enamba kumanyi gavumenti ekita akakopo kakyayi gavumenti namba tugeze mu international school tweyanze bannange tweyanza madamu Anita Mungi tweyanza Parliament of Uganda okubeera nga tukituuseeko kakati eyo naye ebizibu kyomusanga kubanga buteka okuba buli musunamu obusanga ngaabamotokosa omunda eyo kyekiri eyo omunda eyo. Munda eyo mulimu traka zikyukamu. Wali so sandi mu Uganda. Ate ne obudde bunyoluganya traka engeri gye beefaananamu ne jamu ziba nenemu. Speaker bwe katono nnyo nga tuzze mu Parliament. Speaker bwe yakugamba nti bakwadde basale amawulire ne gakutuukako oyinza kukyogerako kindaga omwana? Kisooka bayamba taata wange okusingingako ku ssente. Kungulira piki ne restaurant ye. Ekyokubiri nange kyanyamba yafuna education ennungimu than it was before. N'ekirala nja kweyongera okukola practice ovuga bulungi. Kale saano oli mu kilasi ki? Saawa eno ndi mu senior 1. wakigenze budda Wakoze yakakola yakoze P7. Okay. Haji omwana munange mu baana abangi abali mu ggwanga bamuyita wadde watugamba omutima tegukubeeramu ng'avuga ebintu birina biri mu support
omwana nga bamugonomolako ekintu ng'ekyo abamugamba bagenda muweerera wenga omuzadde bubaka ki bwolina tusirako mu famire yange kuba kati ono omukulu yasoose tutanawa kwesimbawo naye olwede kati muyita honorable kubanga okutula ku fuleeyo notuulawo kyanjawulo tugamba alhamdulillah kyamaanyi n'okubeera nti agambye nti okusevingako nange baami mbepikira mutwala mu international school teri kuzanya nabye naffe abaana nange omwana wange asomeko muwagaga international kitegeti ekirala nebaza bonna abamutukwatiddeko abatukwatirako ate nga tukyabeetaaga abaana bano bakyalina beetaaga bingi bayita mu bingi kubanga pikipiki ya miliyoni 35 mugitutte agivuga omwaka gumu mwaka alinga kugamba oba kisimanyi nakumanya mugivuga n'omwaka guwera kati eno ogivuze eki ebadde 20 ovuga bike namba ki 17 ebaddeko mileage yakavuga ndowooza nga ne hours erimu hours bii tenabaziweza ku mileage kati twagala ate endala so kakati singa gavumenti ebayamba nibawa ebbaluwa nga abagenda okugula ebintu ebyo abako ne discount otegedde oba omusolo bagujjako oba nibabayambako mu ngeri endala tutegedde kino ekituyambe kiri kituufu kirungi naye ate abalala abatakifunye nga bayita muzibu egumu empitamu oba bwe tuyitamu ne basponsors bo bagenda kukola batya tubadde lake nti Ramadan afunye basare naye abalala waliwo mu abazadde nga balina abaana bana naye nga babagamba nti mugenda South Africa naye ate bonna nga balina okubeerayo abaana balina okugenda n'abazadde bagende ne kocha agende naye nga bagamba nti ate sente mwemweteekemu mumale okuvuga financial year simaya biki ebiwe bitwe nti tujja kubaddizaawo kitegedde katono kize nti ye kati yakoze bulungi n'akola ki naye era bye twakoze naffe pikipiki zitambula bubi batuuka bakooye abamu bayita wansi abala ne bayita waggulu abalina ku busobozi mutegedde nfusi n'atugenda talina nalaafu bavugira omuntu mutono kitegedde bavugira bubaawobaawo nze simanyi nakumanya obwo bubaawobaawo obwo busimeja bagwa waadi obwo mpapulapapula obwa mountain dew baba abaana babaagazise lato omige bokisi y'amata mukwate sente mugule omupiira kampani ezisponsalinga esula mota akwata nagandi mbawadde miri by the way tente eri yagigula tente gyoyina sula moto yagituwa Nippon Pass avaamu nagula pikipiki namba miliyoni 3 mwezi naye nga talina kyazza okitegedde just kumulangira ne Uganda abaana abapresidenti ya Uganda yaffe babawe ekyanja babagazise ono muzannyo ogenda okubeerawo nga bwe bawagira emipiira ne moto sport bakoze ki bajje bagiwagire nga bwe batandise batandikire eddala bakiyingiremuko Uganda eteekewo nti omwana asinga anaagireetere engule ajja kufuna pikipiki ekitegedde wakati ono agenda mu motoka kati eno gyavuga agenda mu motoka okuva mu bino bwe bitandika bwe bitu nagira nti dadi njala imoloka gye kati motoka mutuyambe ano balaga Uganda bakote bendera ya Uganda era ono omwana yawadde namba 3 mu Africa yagiwanise twakikubise bwewebali ne parliament empaka zammwe bazabadde Morocco avuga South Africa avuga nawo Kenya, Morocco, Botswana, Zambia, eyo yonna zize zikola ki nga performinga bulungi kitegedde ne wano mu Uganda avuze wangi nnyo obusiika era bagenda nakuvuga ku 26 sikyo yes okay aji ogenze n'ogamba nti abaana babayenga ebintu ebiritangibo bibadde nga bikuluma abaana bawo mwana nze binnuma nnyo obuntu obwo omwana bamugwe
tuwe mugulire agira wangula engatto amanyi nti eno engatto gyenvugiramu bwe nawangula we nali owokubiri nafuna engatto egyenvugiramu we nali first nafuna amayembe ga pikipiki oba nafuna omupiira gwa pikipiki siganye oba avuga KTM oba avuga Scavana oba Honda okitegedde naye ye kasita afuna omupiira nawe ninga omupiira kijja mulaba nti agulabako walina wanaguteeka mu ddiiro nga si yavuga pikipiki kijja mu inspiringa. Yes. Okay. Haji omwana Rama kikwefuubiza taata nawe Haji kikyosaba Rama nga bamuwadde ebbasala eyo kubanga kyonna bisobola kyuka. Of course omwana mwagaliza bulungi omu muzadde ayagala omwana we abeere bulungi era kyensabira owange kyensabira n'omwana w'eggwanga omulala nti naye bamuwe abeereko naye nga Rama ategedde twebateekawo ekintu kino kiba kya bonna kiri eri mwana kola nnyo gamba nti kangivuga embasinge ntwale pikipiki eyo gye bataddewo bwakola nga agayaala era abamugayaafu tabakona kyakala kino afuna kisembayo oba afunye kasi kannati yamanya nti naye saafaayo tubaagazise omuzannyo guno kakati Rama kiyinza okugamba nti kusaawa eno Katonda yabikola Katonda yasooka byanya bikola kino ebiddako empisa otegulumiza nakyo kimu tolina kulaba abaana banene basekerera abateesobola olina okusoma ennyo ekyo buli omu akigamba mwana we muze tekibaagala so kiyinza okugamba ffe weetuli basponsa jajjawo kimanyi akwagala nnyo jajjawe jajjawe ye Nippon Parts Moses Umala yatwagala nnyo nga famire era ye yamuyingiza ebintu bye so buli okola bulungi asula moto akuwa bulijjo ebintu bimanyi kitegete yakuwayo n'akakadde naye nze nagaana okanona naye kusinga erigyowezagala katujja kane nayo byebyo nze nze omugamba n'okwebaza bonna abamubeereddewo kitegete TV stations, radio stations, newspaper, media platforms zonna bamutaddeko ba bloggers sijja boogera bika. Yes. Okay, Rama, baako kyosuubiza taata? Kyemusuubiza njavuga bulungi sente zantadde mujazi wa value n'okusoma bulungi. Inshallah. Rama ne boogenda katono